Namba. Omanyi abaana bafana abasinga tebatambudde nnyo bambi. Bangu bakuli. Manyi kunyonyo ko kulika abantu bekisa bangi. Bwoba weemanyiza kyangu omuntu kyakukozesa nsobi. Nga wazze temumanyiganye ne yeefuula mbuno akusanyukidde nnyo era omuntu mulungi gy'oli amangu ago we mwasangidde kyangu kyakukozesa nsobi. Kuba nze mpulira sagaazi nnyingi waliwo omwana gwe bakwatira e Dubai nga baamutuma bintu yayiba ne batransport abaleeta ne batwala. Bwe baamutuma baamuwa ebinyeebwa yatuuka e Dubai ne bakola ki ne bamukwata. Nemukulajana yalajana nalaba waliwo omuvubuka ono ow'ekipooli oyo Muna Derrick oyo nalaba yayogera ku mulenzi oyo nga basaba kyali kipooli nga basaba omulenzi oyo ayambibwe. Kale nakyo ne sikitegeera. Jo wano nabadde era ndi ku TikTok nendaba omusajja adde agenda tambula oyo n'amugamba ndetera ku mukeka gwange ogwo. Yagenze osalasala omukeka mu nsonda ngonna gujjudde ki njaga. Kati ne kimbuzaabuza nti abantu bano abatutuma abamu be babeera bannannyini ebintu ebyo ng'ono abitwala abatabimanyi. Kati awo nawe unafunyewo confusion ey'amaki ey'amaanyi. Ekirala nze obwongo bundowoozesa nti abaana abo bafuna abantu kubanga nalinako omwana era agenda tambula kampuni n'emuwa amatooke ng'alina okugatwalira eyeebwe talina buzibu nabumu bwe yakola ki bwe yafuna. Naye nze obwongo buŋŋamba nti balina abantu bano bagenda okubatambuza abasinga babeera bamanyi about ensonga eno. Nze olunaku lwe nasooka okujja n'ebintu ebitali byaffe nalina essalo nga tuva Dubai ku East. Ne tusanga abavubuka ku airport y'e Dubai nga bakuwa ssente mu kiro zo jukira tugenze kukyakala bukyakasi tiwakirwa tugenze kukola by'amaanyi ate era yakkiriza salo enewe tusaasire maama kati maama kubanga buli nsi eba n'amateeka gaayo nze kyemmanyi buli nsi alina amateeka gagikola ki agagitwala. Bwebanga Saudi nga kitifu omwana yamukwata nga alina omusango gwe yakoze nekonfaminga ne bwe tunaakaaba tutya tulina saasira maama tetusobola sasa mu mateeka gaawo ga Saudi ensi etali yaffe zyatulaba n'agaawa nti tugasazaamu tuba situsobola kuba buli nsi eba ne bwekola ki. Mama mukadde nga kana alina kukola ki? Alina kufukamira n'asabira omwana we yesala yokka gy'abaamuwa. Gavumenti yano terina ngeri gyesobola teeseganyamu na gavumenti yeeri akulwa omwana ono singa kizuulwa nti kibi kyomwana yakikola mbutali mu butamanya. Kati osooka ne weebuuza lwaki omuntu aba asirika n'atabuulira bantu be. N'abakyala temukyali bagumiikiriza Nalongo. Emyezi 6 baawo ng'agenze n'ogira n'ozijjawo Joweron n'ofumbirwa. Ayinza okuba ng'ali yagambako omukazi olaba nga sikomyewo manyijuwe. Kati omwana w'abandi abeera awawumbe ng'omuntu bamugambye Akalabba. Nalongo ku myezi 6. Ani kati ebintu bino twogeramu byambwe tetumanyi mazima gali ki. Ayinza okuba abadde girlfriend. Era mami ekyo yakikonfirming nti yali girlfriend naye nga babeera wamu yadde girlfriend. Waliwo ebintu nabo kigambo girlfriend kyekintu tangaze. Ekigambo girlfriend twetaaga tukitanye mu Luganda be bantu abakyabeera bakyagezaako ku relationship okulaba baba banaakola ki banaabeera wamu banaasobola era osobola okubeera ne girlfriend wo ng'alina n'ejjowero nga naye agezaako naye. Ntwala mpola nvuga Nalongo ekigambo girlfriend njagala ontaase bulungi. Lwakuba girlfriend tukyogera mu Luzungu. Mukwano gwange omuwala. Kati awo kitubuzaabuza. Naye abantu abali mu ate muganzi friend mu kuteekateeka okubeera ngana. Omuntu ng'asula waabwe ajjako ewuwo n'asulawo waddembe n'okugendako ewajjolo n'akola ki n'asulayo. Obudde oba bwakugezesa. Era abantu abasinga kyekola batufunye nnyo obuzibu mu abantu yafunira obute waabwe lwaliko abasajja bwe bati lwaki nti aba akyali wale wayalinzeko ku bidongo okibata test microphone 1 2 buli muntu yena awayalinga asooka n'agamba testing microphone 1 2 kati Nalongo bwe yakkiriza ne mubuuza bwe tutuuka Entebbe ani alisiivinga bino ebintu kuba basooka ne bannyonnyola nti wano ffe tubicekinga ini ku kiro zammwe. Bwe mutuuka eri babigirako eno wano we bagira emigugu bali baba bakolagana nabo awo we babikola ki babigirako. Ne mugamba nakyengenda okuyambako oba okukkirizako okukwatirako kasente nategeera nnyo akasente. Nalongo gwe okwatirako akasente yafe n'emigugu
tafana jo bali bachekingira wali just ku kilo zaffe kufana omugugu yechakkiriza kukkiriza nti baziteke ku kilo zaffe donna soko kutambula mu nyonyi n'ebintu ebitali byange akasente ko gwa kakwata yampakaawo mwatema kiwatu yesooka n'angulira yawo olusinzi mu dduty effiri awo bamala okungulira yawo olusinzi mu dduty effiri n'enzigwayo ngera omukazi talonooza bingi naye nze bwe mba ntambula nkikubiza n'abantu abalala tebeesiga ne bw'oba onjagala nnyo nze Nalongo tebantuma ebyo by'olinda nze ndeete osobola obisasulira ku kiro ne babikola ki ne babikuleetera bw'oba obyetaaga nnyo nabikusanza wookola ki wobeera oli n'abalala mu kikwato oyo mukwano gwange bwe yajjukira emoto yange eyo n'agamba akyo nagamba musitulireko ki ensawo bagenda okumaliza check-in ono yagenda omulinda yali amusituza ensawo nga tamulaba wangi mpaka nyonyi kusituka genda nga tamukoze eki nga tamulabyeko kakati bwe yatuuka einankoya nagamba Nalongo olowooza omusajja yadde alina kyoyo ne mugamba nti mwagala nnyo abasajja ku nnyonyi naye yakupimamu ng'alaba kireka gwe mangu w'okuyitika olabye omusajja ku ki ku nnyonyi kati abaana bangi bagenda kufuna obuzibu mu mbeera eyo bambi omuntu akusanze mu kkuba akwesinisirizaako amaze okwesinisizaako akuwaddeyo byabadde byotamanyi gyabitwala kitegeera. Have you reserved your place for the long-awaited Strings of Love concert by Aziza Zion? Hurry now and get your tickets at www.quicket.co.ug. Don't come alone. Come, let's spread love at the Kampala Serena Hotel in the Strings of Love concert by Aziza Zion on Saturday 4th November 2023. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 0752871515. Okay, mbanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu Viki exclusive najje musinzidde ebitundu by'eggwanga Uganda ne bweru waalyo okubeera nga mutulabasaako okutuwuliriza kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Ogwo mulimu nno si mubi era munywerezeeko kebulabadde mulaba mbuzeebuzeemu nga muwulira eddoboozi nange lyankyuseemu senyiga abadde antwalamu. Kaakati ndina Nalongo kitone nampijja muk'omusajja ennaku zino muk'omusajja alabika ekintu ekiba kisukka mu kimu biba bimeka biba bingi sinjula ndi pululo oli mukaaba pululo oba mukaaba sinjula kale video jimpereka like insosola okubeera nga ate etuuka kweya tayanaba kubanga agiraba neyandyetaaza okuwulira ebigambo bye tugenda okuba nga tunyumyamu ne Nalongo mu mbeera eyo atatwegattangako mu butongole naawe nkusabye subscribinga bw'omaze okubeera ng'osubscribinga kwata mu kade kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all wegambira turn on that notification bell. Ofusine woba olina ebizibu ofuba okulaba nga tebikulabika banga Joel lyandaliwo ninze nga twakatandika atabisulabika ebizibu Nalongo muwulizaako kuba tulaba Mutiambo enaba tulaba ku Viki exclusive. Nze Nalongo kitone nampijja omusajja omubwati agambako kanyiiza abantu omusajja byali bakutwala newalwana watoba wafuba walowangula omunafu awangulanga banafu banne ne kati nze muk'omusajja ndi wange ndabirira baana bange naye waliwo emirembe lwakubaka n'akantu ojjokagatte akasana ndowooza okiraba ffenna tukadduse eno pulaani y'abazze bakajjadiyo sitwabalowooza
katandika okuyomba n'omuntu nga wekadde buli mwezi landio lyamunoonya alinya boda nze ngenda wamotoka yanga ngenda nyina ebintu byemba nava kano ka space katono nnyo tusobola oleeta pulamba najjuzaawo engogo in case gana amazzi ago Vicky wazimba ize kale tugenda maaso n'emboozi eyatuleese ki kati weewale nnyo okuwa abazimba pulaani kubanga buli muntu bw'aba azimba banikyakola ze nekyayagala kati saagala otandike kudda mu njuyo njiweeko pulaani kyeyagala otandike sebo tuwa pulaani naye ate nange nze akyalakyale w'abazimba bwe ndaba ng'enzimba yammwe tempeesa mirembe nzikirizibwa okugattawo ettaffaali n'ennyombawo oba nempa bulamu awo oba ogigattawo waka kakati Nalongo nsonga nyingi ezigenda maaso ezibadde ziyitingana by the way tubadde tuludde okulabagana bizibu nange nina ebizibu okutali musango birwanyise emyaka gino gikaba bizibu ekyo mukitegedde kati lwesikoze mukimanye nga nwana na bizibu kakati waliwo bambi omwana ye Kasumba Juma omwana ono abalabikidde ku mutimbagano emirundi ensonga ze si ye ng'omuntu ensonga ze zirabikidde ku mutimbagano kuno nga zikwasa ennaku abantu abamu ate abalala ne zibalekera ebibuuzo bingi and of recently maama wa Kasumba yavaayo naaba nga alaga obulumi nabutya maama omwana we bwe yagenda nga tamusiibudde nakumusiibula n'aleka omukyala n'omukyala which yafumbirwa nadda mu myezi 6 so ensonga za kizadde at the same time gwotambuddeko ne ku mawanga okusinga kufa abatannatambulirako ddala Joy abadde amanyi agenda gamba nti ngenda gamba okusinga kufa abatambuliddeko e Rwanda nedda gwotambuddeko amawanga twagala otuweeko ku procedures oba emitendera omuntu gyoyitamu oba wali owuliddeko n'ekusaga yonna eyekuusa ku misango egy'enjaga kigambibwa nti Kasumba yakukusa enjaga ne bamukwata naye mu Saudi Arabia era ekibonerezo ng'agenda kuweebwa Akalabba olowooza ki ku nsonga eno okusinziira bwe wabirabye omanyi okusookera ddala nsooka nakuwalirako maama kubanga nze nyina abaana abawererako ddala manyi nnyo omwana bwaluma kuba enzaala 8 sintono oli wanzaala 8 gundi okuze of course nkyebaliza Katonda nfumiitirizaamu nze olaba omwana wange nabasanga wano aliyeti nga beeyokezza sanyu nempulira nga nange njidde omuliro kuba nze badde sifunanko omwana ajja yenna ono musanyu yasoose kyampuliza bubi nempulira nga neesisiwala nempulira nga nange njokeddwa gulinga ogubokeza ababi kati nsobola okuwulira omukyalo oyo kyeyawulidde nga baga nti mwana bagenda muteeka ku ki Kalabba era nakuwalira wamu naye nsaba mbi bwabaawo ekisobola okuyamba bamukole ki bamuyamba nalaba ka vidiyo ng'akaaba ng'alajanira mama Fiina bambi omukyala nno oyo mukama amuwangaaze yadde tanjagala naye tekijjaawo nti akola ebirungi olumu eri abantu abalimu bakwita kuyaggayagga mama Fiina takwagala tanjagala abantu lako nnyo nesibifo ne banjogerako ebibeera mu ndowooza yaabwe so nze nali nsuubira nti bwe mba nyina kyenayogera kyataategeera sisobola mmujeemera kuba ali mu bantu bempa ekitiibwa muntu mukulu mutakkaanya bwava mu bimu ku byoyogera yes so nali musuubira nti bwe mba nyina kyenayogera kyataategeera nali musuubira okumpita ambuuze kino wali otegeeza ki kubanga buli muntu alina entegeera ye era omuntu byayogera yenki endowooza ye kati naye bo balina bwe banzivuunula nesibbifa olunsi enzivuunula enki etali nnungi naye olw'okuba alina ebirungi byayamba abantu abalala tekiŋŋaana ku appreciating ebyo ebirungi byakola ki byakola kubanga nze bala kuba nakulanda mulekwa nga sina bazadde bange kuba kati oba njagala oba tanjagala bisigala bifaanagana naye mwebaza olw'obuweereza obwo obulungi bwatuusaako abo abali mukola ki mu bwetaavu abali mu kuyaggayagga naye waliwo ebintu kati nga bikusobera ntambudde nnyo bw'oba otambula kubanga wano ebisabyo tutera okukozesa Addis Ababa tutera kukozesa Dubai waliwo neenene ennyonyi gyegwa eyo simanyi bagiyitaani ekyo Emirates Emirates egwa Dubai waliwo ennyonyi endala eyo gyensembyeyo linnya n'essanyu mama
Erina gyegweeyo. Eyegende eyo America eyo Canada. WhatsApp kikinerabidde nje kijjukira omanyi saasoma bulungi. Kirimu oluzungu lungi. N'ekika kinyonyi kyennyini nja kukifuna. Okay. Keero, simanyi keero. Keero biki yabwetyo. Kakati bw'otunuulira enkebera gy'okeberebwa ng'oyingira neebuuza abantu abo enjaga eyo bagitwala batya nze mu bwongo bwange kwaba oyita wano entebe tusobola okukala abantu waffe tunyoomawo naye bw'oba otuuse eri ewalala waliwo obuma bw'oyitamu bungi kati nze mba ndowooza kaba kakebera muntu wenna bwe nandirowoozezza kati kyesimanyi oba sesikaana mashini nga teziraba mu mubiri gwa muntu awo sikola ki toshimanyi ezo zaawana ezaffe ezisookebwako oba zonna koze enjaga yava nayo wano bwe kigambibwa ng'era agitwalidde mu capsules okusinziira nga bwe tuwulira capsules mwe mwazirabyeko that's why ngambye okusinziira nga bwe tukola ki bwe tuwulira tebwaba yamira obuweke bwe yamira ate kati nti alina kububa kuwaaya atya science nze obwongo buŋŋamba omanyi abaana baffe wano abasinga tebatambudde nnyo bambi bangu bakulima manyi ku nnyonyi okwo kuliko abantu b'ekisa bangi bw'oba weemanyiiza kyangu omuntu kyakukozesa nsobi nga wazze temumanyiganye neyeefuula mbuno akusanyukidde nnyo era muntu mulungi gy'oli amangu ago we mwasangidde kyangu kyakukozesa nsobi kuba nze mpulira sagaazi nnyingi waliwo omwana gwe bakwatira e Dubai nga baamutuma bintu yayi bano batransport abaleeta ne batwala bwe baamutuma baamuwa ebinyeebwa yatuuka e Dubai ne bakola ki ne bamukwata naye mukulajana yalaajana nalaba waliwo omuvubuka ono ow'ekipooli oyo wamuna Derrick oyo nalaba yayogera ku mulenzi oyo nga kyali kipooli nga basaba omulenzi oyo ayambibwe kale nakyo ne sikitegeera jo wano nabadde era ndi ku TikTok nendaba omusajja adde agenda tambula oyo namugamba ndetera ku mukeka gwange ogwo yagenze osalaasala omukeka mu nsonda ngonna gujjudde ki njaga kati nekimbuzaabuza nti abantu bano abatutuma abamu be babeera bannannyini ebintu ebyo ng'onaabitwala abatabimanyi kati awo nawe unafunyewo confusion ey'amaanyi ekirala nze obwongo bundowoozesa nti abaana abo bafuna abantu kubanga nalinako omwana yali agenda tambula kampuni nemuwa amatooke ng'alina okugatwalidde yeebweru talina buzibu nabumu bwe yakola ki bwe yafuna naye nze obwongo buŋŋamba nti balina abantu bano abagenda okubatambuza abasinga babeera bamanyi about ensonga eno ku kiki ono omwana kyaba agenda otambuza abamu nze nyina okukkiriza nti bayinza kuba baba tebakola ki tebamanyi nga bano abaweebwa ebitereke baba tebamanyi ate era wawo n'okukkiriza okulaba nti omuntu asobola okuba nga ategedde kyagenda okukola naye olw'ebbula ly'akasente Uganda bano bwavu butulumye nnyo omuntu n'alabira ddala ng'obwava bumulumidde ebbanga asobola okubwejjamu mu mwezi gutya omwezi gumu n'asalawo alisikinge kuba wano abantu balisikinga ebintu bingi n'agamba mukama wanyamba n'ekiyitamu nga ngaggawala kitegeera kati ziyinza okuba sides meka sides bbiri naye nze obwongo bundowooza nti omwana ayinza okuba bamuwa ebintu yabasanga awo wakati kati awo mu kkuba awo nze bwe ndowooza golowooza nti yalibanga enjaga eyo yamuweebwa wakati awo nze bwe ndabanga tutunuulire eyayambako omwana ono okumutwala omwana ono yali agenze kukola kuba Saudi kyemmanyiiko nze nagendako e Saudi nagendako Oman mu byo byokulambula mu tourist bagaba ezo visa za visiting okulambula ewaabwe naye tebagaba visa za kukola nga si kampuni yekututoba nga employment visa togifuna nga si kyangu omuntu gwe nga gwe Viki nojja n'ogamba nti n'ofuna omuwalabu eri agenda okuwa enkaama okitegedde kyengezako tegeeza kati neebuuza omulenzi ono yali agenze kuwumula yali agenze kulambula talinyangako nnyonyi otegedde kyengezako okwebuuza yali agenda kukola kiye ng'omuntu baali bamufunidde mulimu ne bamutuma nga tategedde okitegedde kati tulina ebibuuzo bingi nga ansa nki kubanga baba baali bamufunidde mulimu nagambye waliwo gwe bawa amatooke kitegeeza baba baali bamufunidde mulimu omuntu asobola okuba nga yeyamutuma nga yetakola ki nga yetamanyi oba nga yasanga omuntu mu kkubo nze nyina mukwano gwange yali agenda bweru nasanga omuntu ng'alina ebintu bingi namugamba nkwatirako ensawo yange eno nga busanze busanzi namugamba nyambaako nyina ebintu bingi wano mukyekini onsitulireko
kati yali yawuliranga nze nyina mmotozi bwe mba ntambula tebantuma toyambako era nze wenva wano nga ngenda bweru nebo nze kyemba nsiimye okugulira omuntu oyo gwe ngenda olaba kyenkola ki kyotwala oba kyofuna kubanga kyebayita visa ne tiketi it means money ezaani ezizo ng'atambula ontegedde bulungi wano waliwo kampuni ng'omulimu gwazo kutwala bintu ezakago simanyi biki sebanga kago gwalina byoyagala e Uganda mukwano kwata ekkubo noonya kampuni zino bategeeze byoyagala bakole ki bakuleetere nze muka omusajja siri transport nze ne bwe mba ndagawa kiyinza okuba kintu kitono nnyo nenga Nalongo nfulirayo akasimu si yenze oyo era nze olunaku lwe nasooka okujja n'ebintu ebitali byaffe nalina essalo nga tuva Dubai ku East ne tusanga abavubuka ku airport y'e Dubai nga bakuwa ssente mu kiro zo juke tugenze kukyakala bukyakasi tiwo kirwa tugenze kukolayo kyamaanyi ate era yeyakkiriza saalo nze Nalongo namugambe kiba kirungi atazimba nakuwa pulaani mpe emboozi kati Nalongo bwe yakkiriza ne mubuuza bwe tutuuka Entebbe ani alisiivinga bino ebintu kuba basooka ne bannyonnyola nti wano ffe tubicekinga ini ku kiro zammwe bwe mutuuka eri babigirako eno wano we bagira emigugu bali baba bakolagana nabo awo we babikola ki babigirako ne mugamba nkyengenda okuyambako oba okukkirizako okwatirako kasente nategeera nnyo akasente Nalongo gwoba okwatirako akasente yafe n'emigugu tafana jo bali bagicekingira wali jasi ku kiro zaffe ku kiro zaffe kufa n'omugugu ye kyakkiriza kukkiriza nti baziteeke ku kiro zaffe donna soko okutambula mu nnyonyi n'ebintu ebitali byange akasente ko gwe akakwata yampaakaawo mwatema kiwatu yasooka n'angulirayo olusinzi mu ddu tyeffiri awo bamala okungulirayo olusinzi mu ddu tyeffiri n'enzigwayo ngaera omukazi tanonooza bingi naye nze bwe mba ntambula nkikubiza n'abantu abalala tebeesiga ne bw'oba onjagala nnyo nze Nalongo tebantuma ebyo by'olinda nze ndeete osobola obisasulira ku kiro ne babikola ki ne babikuleetera bw'oba obyetaaga nnyo nabikusanza wookola ki wobeera oli n'abalala mu kikwato oyo mukwano gwange bwe yajjukira emoto yange eyo nagamba akyo nagamba musitulireko ki ensawo bagenda okumaliza check-in ono yagenda omulinda yali amusituza ensawo nga tamulaba wangi mpaka nyonyi kusa tukagenda nga tamukoze eki nga tamulabyeko kakati bwe yatuuka einankoya nagamba Nalongo olowooza omusajja yadde alina kyoyo ne mugamba nti mwagala nnyo abasajja ku nnyonyi naye yakupimamu ng'alaba kireka gwe mangu w'okuyitika olabye omusajja ku ki ku nnyonyi ku nnyonyi kati abaana bangi bagenda kufuna obuzibu mu mbeera eyo bambi omuntu akusanze mu kkuba akwesinisirizaako amaze okwesinisizaako akuwaddeyo byabadde byotamanyi gyabijjana gyabitwala okitegeera kakati kyandibadde kyabuvunaanyizibwa nnyo omuntu n'otambula nga otegedde terms and conditions z'obulamu bwo na biti byoyagala okutambulirako kuba waliwo ekintu ekikwewuunyisa omuntu n'oba n'omukyala n'ofuna ddiiro ye Uganda n'osirika n'otagamba maama wo n'otagamba mukyala wo nitubitegeera ng'omaze kufuna buki buzibu myezi mukaaga kitegeeza omuntu oyo abeera involved mu nsonga eyo nga kyeyali agenda okukola akimanyi nti kyaliba ekibi okitegeera lwaki oba tolinako omuntu n'omu gw'ogambye webanga waliwo anti Nalongo ensangi zino nti wemba ngenda kutambula naddala nga ngenda linnya nnyonyi ebiseera ebisinga si kirungi nti kwogera abatakwagaliza bayinza okukola ebitakwagalizikika oba oli awo kyokka nze bulemba ngenda otambula njogera ate nengenda nakwewuunya waŋŋamba neŋŋamba kati onaŋŋambira kigwe nalogera obwereere nga nze ndaba ngenda ate nenkumawo kati twebuuza lwaki abatambula bagenda mu nnyonyi tebaagala ate nga tulinnyira ddala ennyonyi z'obuvunaanyizibwa kati awo neewuunya kana akantu kagwa oba olumu enewe tusaasire maama kati maama obuzibu buli kubanga buli nsi eba n'amateeka gaayo nze kyemmanyi buli nsi alina amateeka agagikola ki agagitwala bwebanga Saudi nga kitifu omwana yamukwata nga alina omusango gwakoze nekonfaminga ne bwe tunaakaaba tutya tulina saasira maama tetusobola sasa mu mateeka gaawo ga Saudi ensi etali yaffe ate olaba n'agaawa nti tugasazaamu tuba situsobola kuba buli nsi eba nebwekola ki
mama mukadde nga kana alina kukola ki? Alina kufukamira n'asabira omwana we. Yesala yokka gy'abaamuwa. Gavumenti yano terina ngeri gyesobola teeseganyaamu na gavumenti yeeri ku lw'omwana ono singa kizuulwa nti kibi. Ky'omwana yakikola mu butamanya. Nanti kati osooka ne weebuuza lwaki omuntu aba asirika. N'atabuulira bantu be. N'abakyala temukyali bagumiikiriza Nalongo. Emyezi 6 baawo ng'agenze. N'ogira n'ozijjawo Joweron n'ofumbirwa. Ayinza okuba nga yali yagambako omukazi nti olaba nanga sikomyewo manyi njuwe. Kati omwana w'abandi abeera awo awumbe ng'omuntu bamugambye Akalabba. Nalongo ku myezi 6. Ani kati ebintu bino twogeramu byambwe. Tetumanyi mazima gali ki. Ayinza okuba abadde girlfriend. Era mami ekyo yakikonfirming nti yali girlfriend naye nga babeera wamu yadde girlfriend. Waliwo ebintu nabo kigambo girlfriend kyekintu tangaze. Ekigambo girlfriend twetaaga tukitanye mu Luganda. Be bantu abakyabeera bakyagezaako ku relationship okulaba baba banaakola ki? Banaabeera wamu. Banaasobola. Era osobola okubeera ne girlfriend wo ng'alina ne Jowero nga naye agezaako naye. Ntwala mpola nvuga Nalongo ekigambo girlfriend njagala ontaase bulungi. Njakuba girlfriend tukyogera mu Luzungu. Mukwano gwange omuwala. Kati awo kitubuzaabuza. Naye abantu abali ate muganzi friend mukuteekateeka okubeera ngana. Omuntu ng'asula waabwe ajjako ewuwo n'asulawo waddembe n'okugendako ewa Jowero n'akola ki? N'asulayo. Obudde oba bwakugezesa. Era abantu abasinga kyekola batufunye nnyo obuzibu mu abantu yafunira obute waabwe lwaliko abasajja bwe bati lwaki nti aba akyali waliwo yalinzeko ku bidongo okibata test microphone 1-2 buli muntu yena awayalinga asooka n'agamba testing microphone 1-2 kati Nalongo olinga nga wagirira ddala nti nze omusajja sitwala muntu nga testinze microphone check 1-2 naye omuntu yenna nga akyasula waabwe tomuyinaako nnyo buvunaanyizibwa taba mukyalawo. Ono kirabika nga ababadde awa ababeera ewa mukozi mama agamba nti omuwala bwe yalaba nga baludde alaba awayisewo ennaku bba wetadda oba omulenzi wetadda omuwala n'anoonya nazaala nakugambe wakati wali kyakulya bambe. Yeah, that's why oba oli awo yensonga yamuviirako okudduka n'agenda n'afuna omusajja. Tewali yagala omuwala oyo akole kituwe ku magezi. Yali badde ne nazaala nga bwe balinda omwana omwami lwaki ye abadduka ku myezi 6. Oyo kitegeeza teyalina munne be bano mu bulungi ne mu bulungi so si mu bulungi ne mu bubi. Ensonga sigenda gigendako nnyo kubanga nange saagala gigendako. Viki alabika alina abawala bamuyisiza obubi. Nedda Nalongo omuntu gwembeera naye gwensula naye buli lunaku abeera girlfriend. Anti kati nze kyobola bitemu mbivuddemu sibitegeera ate girlfriend ate abeera naye atalina kyakulya kati eyo nvuddeyo mbadde nsaba omubeeko topic endala gy'ombuuza. Kisoboka enjaga okugimirira mu capsules noba nga tonywedde overdose bwagitwala. Simanyi nawe mbanji nkyogera kubona akuwa obukuwa omuti gumu omusanga ataddeko emiti 2 ogenda okumulaba nga Nalongo akulabanga Saalongo gye baleko Saalongo wakati nebunya capsules kati bajjamu empeke ne bateekamu kati sibitegeera ayi newola nnyo okutaanya kyotategeera kintu kye sitegeera. Kati nange twebuuze mukale bwebuuza kyokola nakugambye nti omwana oyo asobola kuba nga alina abamwa ensawo oba ekintu kyataakola ki kyatamanya kuba kati nze neewuunyaawo sibitegeera. anti wembozi wempulira eyawukaniramu gatta nange nagezezaako njigatte capsules bw'ogimira esaanuukira mu lubuto si kyo eddagala eriba lirimu ne likola. Now kati bwe yamira ennyonyi okuva wano paka Dubai evugirawo essaawa 6 capsules essaawa 6 eba tennasaanuuka mu lubuto obuweka 2 3 bwoba tebunnasaanuuka. kakati ebintu bino mubiraba byatususse okutegeera kuba twagala obyogera kyekyamazima. Kati bali abayogedde nti capsules be balina okutubuulira amazima agakola ki agasemba. Naye nze mu nsonga eno nyina kusaasira maama wa mwana oyo ate nenkubiza n'abavubuka nti mulekeraawo okwesigaasiga abantu bemutakola ki abantu babi ate omuntu omubi asobola okwonoona omulungi. Omuntu asobola okuteekamu omuntu ekirooto kyabadde talina n'akimupakira mu matu n'olabanga ekikola ki n'olabanga ekisoboka kakananga naawe yagadde okikola ki okigezesa.
kyensobola okugamba abazadde mubeere nnyo nga musabira abaana baffe kuba kyekintu tuyinza okuwa abaana kyokka tuzaala mibiri mukama ogwokukuma tugumukola ki sina mwana gwe nja sayira musango kubanga katonda yasinga okola ki yasinga okumanya maama nkusaba ogume osabire omwana oyo mukama abeewo enkyukakyuka gyaleeta mu buki mu bulamu bwe mize ki egiri komoni Nalongo ku nnyonyi egiyinza okuviirako omuntu ofugwa mbuzibu nga jjo giri komoni naye ng'olwokuba ye fast traveler tagimanyi omuze gokka ku nnyonyi ogusinga obubi kwemanyiiza abantu b'otamanyi gwegokka gwe gusinga obubi olw'ensonga nti buli muntu aba ne siiti ye w'alina okutuula bwe mukola stop ova kisinziira mulagawa ennyonyi zino batuuse ewantu nga buli omu alina gye yeeyongera ng'olina kunoonya geeti namba yo wali nnyonyi yeekwongera gy'okola ki gy'ogenda kati naye omuze ogusinga obubi kwe kwemanyiiza abantu b'otakola ki nkwatiraako kino nkoleraako kino kyekisinga obubi ku nnyonyi so okyewala oba safe ku nnyonyi oba safe gwe kasitoka kasa nti ensawo yange eno nze nagyepaakingidde nze ngyesitulidde kaabaani nze bwe mba ntambula teri akwata ku bintu byange gwe weepaakingira nze neepaakingira ensawo yange esula mu kisenge kyange nga nzibe teri akkirizibwa kubikwata kukaabe mwana nga ayinza okuteekamu ekintu kyesitegedde nerako kinyonyi asobola okuteekamu sirapu ate okunyonyi gwena okunyonyolera sirapu otonyonyonyole what is syrup okitegeera bagikasi yagwatirawo wange maama nakuumula oluzungu wano ku ssanyu is it your child yes it's mine konze take all this wano bagamba kiteke all of this empapula badde nakwata ebbaasa yonna nemuga you check you see yes birth certificate konze all inside check koko olina agamba kankwesonyiwa oba nakebera yanneesonyiwa yagamba this woman is all take kamute yanneesonyiwa najja mu kimu ku kimu passport ya ssanyu birth certificate simanyi bino bipapula bya mwana kumugema biki baluwa ya kitaawe ide bannange omuntu tali kugwanga okutambula n'omwana kireke tambula mirembe gyo alinake tubadde tuli awo Zari the boss lady naye najja agatta abaami babiri atya gwe yakafuna Shakib ne taata w'abaana be Diamond Platnumz Tanzania yabagasa atya mu kitanda kimu twali tutenda Rema Namakula kuba nalyanyi mu nsonga eyo nti Rema yaddira Dr. Hamza namugatta ne Edirisa Msuza ne banyumirwa obulamu ne beewa ne Haga mwana tune Haga Shakib yagiwadde Diamond omanyi Abannayuganda ne bafunyemu obuzibu ntegeera oba mpulira Abannayuganda nakisudde abasiru ffe tusinga obungi nze mwendi mwabo oba nze neetaddemu nze simanyi mmwe balala nze ndi Munnayuganda abasiru ffe tusinga obuki mwe abasinga lwaki abasiru ffe tusinga obungi wow mpenso omuntu okulemererwa omuntu tekitandikidde ku zzali kyava dda nga Nalongo bwe yalemererwa n'omuntu eyasooka ate mmanyi weewakana abantu bangi balemeddwa abantu kati obanga agamba nti Zari bwe yawukana ne Diamond yandimuwadde obutwa namuwona kyemuba mutegeeza lwaki kyemutegeeza nti oli yalemererwa naye mu mirembe naye nga balina abaki abaana kitegeeza balemererwa mu mukwano si balabe nabaki nabalabe bwe balemererwa mu mukwano nasanga omulenzi we Rastamani akola byakola ki byayagala twogera ku Shakib yes neyefumbirwa Rasta we namwekubira embaga ye gyayagala wawulirako Zari nga muli amukubye embaga nembaga ya Zari teyali yakusonda olugala njogedde otegedde mpulira ate Diamond yakuba gundi mbaga Zari yabeera n'abaana ba Diamond ne Shakib oluganda lwotegedde taata kati Shakib taata kakati Shakib alisa bulungi abaana talinaako kibi kyabakoze eki kyabafunye kati mwabadde mwagala Diamond okujja okulaba abaana be Shakib asooka asuulewo mukazi we yali sigadde mu mmotoka mulinga mulinga n'ebikutiya bino byebayiye ku si kyobadde otegeeza nkusiba kyembadde tegeeza mulinga evvu ly'ebikutiya bino byebanjiridde ku mwana Nalongo abadde manyi olina kyakyogenda tegeeza nti kati mwabadde mwagala asigale mu mmotoka nga mmwe baani essaawa zino Zari baawe yaani tulaba nti abona yabazaalamu essaawa zino baawe yaani ye Shaki kakati
onaze kulaba baana be kati mbwali yasinkanyiza abasajja kyogamba lwaki taata mukulu Haga bakimanyi ne Haga yaki ate kati bafuuka balabe nabalabe oli byatakola ne yabikoze nakuvaddiwa omukazi omu asobola okugatta abasajja babiri ne beewa ne Haga ntegeera yammwe ntono engule twali twagiwa Rema mwe kujja biteekamu entegeera yammwe ntono nga bannayuganda singa bannayuganda abamu abenyigidde mu nsonga eyo beŋŋamba entegeera yammwe ntono abenyigidde mu eyo ensonga okugeza nga tumazeeko emirembe Rema yazaala mu Kenzo laavu netatambula bonnayo okulemwa laavu kya buntu ntulira abantu bangi abali kuno abankubira endere nga ne gye yazaala omwana sijalikubira endere kwebalioko walemwani ate olina agamba Nalongo atugambye ebigambo ebitta amaka gaffe nga yakazaala mbasajja bameka basatu newebuuza yasooka okulema walaba vidiyo yange nosanga omukazi omukulu atuludde alina n'omwana azadde n'abaana nga naye gye yamuzaala nakati sijakolaki sijakyali newebuuza walaba vidiyo zange kati newebuuza nti gwe nnyoko abamu akogerako nga nyina yafumba mali ameka maama newebuuza gwe nyoko nekiwulikika bubi Nalongo okubazaala bwe mutyo mu basajja gamba maama wo nnyoko yalaba vidiyo zange mulekerawo nno okumanyira abantu obudde bwamma bwe mbawadde obw'okummanyira ndaba nga obugenzi bukola ki Nalongo kiki buggwayo oli munyiivu ani akunyiizizza musonge muffe tugende tumunoonya atuweeso nyina kuno abakazi babiri bannamukadde oba bavubuka bakaddemuko okunsinga ngaani simanyi lwaki entegeera tebeeyimirira naye eyo nvuddeyo ekyo nkimazi olina obusungu bwo bwa munda ekyo nkimazi wano ffe tusobola okuyambako obusungu bwo n'oyogera n'obujjayo n'okkakkana kati ndi kansala nze tebandagira tukusaba busaba neeragira kati nze kansala Nalongo tukusaba kati n'olw'ensonga ezo kigwe mulekerawo okumalako abantu emiki emirembe obanga agamba nti Rema bw'alimwa ne Kenzo iye tebaye bba wange gwe wannemwa kutonkuba laavu ye edda mukwano so kati mbeeraawo nga ndaba Joero bwe twalya ku mukazi omu kwokitegeere nti wankwata bubi so nga nziga nti we nali nkwata bwe nti nenyweza neriri erisajja we likwata nerinyweza ekyomukisa omulungiakuba ate nze bannayenyira ekizibu nze ekisibanga ate bakwano bange ali nabo bakimanyi nti njagala nnyo Saalongo baba bamboozaako asooka kumbuuza omwami ali atya kati watya ekyo Nalongo kinyuma Saalongo ali atya naye okubanga ozze naye nemmala okubuuza ntwala omukisa okutegeeza ku musanji wange abalabako bba wange nagendanga naye mu theatre natambulanga nnyo naye bw'oba oyagala tunyumya emboozi egende mu maaso kakasa nti senkagale wa DP emboozi eyo emusanyusizza omubuuzizzaako obadde nakyo ŋŋamba ne mmusaba nti taata kamala okulaba onaŋŋamba ki kubanga gwe wannemwa tewankwata nga we bakwata muki mukazi ate nafuna omusajja ankwata ng'omukazi sikuyinaako buzibu kino kyekyagaana niye tukuze omuki kati bwe mmala nampa olukusa njogere naawe nzikirizibwa okuwa omusajja oyo Haga ate kati ba omusanze buzibu ki kubanga ye mpozera agoba omufunyeko omutima omubi okulaba nti tokyowalagajjalira akikutte bulungi era nze temukigezanga abantu abalemererwa muba n'obusongo nze sisobola siwa mukazi wange Nalongo n'ekyo ndabanga abamanyidde siwa mukazi wange ekisimbu muwe Haga ekisimbu wanyanga bwenkuwa kati nkubamu akafaananyi ngenze n'omukyala wange sisinkana gye yakyawa si mulenzi ffe tukyali bato nebbo bato Nalongo mmwe mwakula kati nze ntwala omukisa okutegeeza nti abakazi abwe mwogerako mumwagala okuboogerako tebalina kye bakoze omuntu asobola okulemwa ku kintu ekimu ne musigala mu kintu ekirala ye bannange nakusubwako oluli ku nsonga za gonde era ensonga z'abakazi n'abasajja zireeta bizibu twali tuli awo omwami w'omukyalo ow'eriiso Akram yakoze eki juzi yayombeera n'omupangisa nga twakava mu saga z'abakazi ng'omupangisa amulangira ereere byampaako kookoonyo anti era nga wembagambye nti mulina akamanyiro kati olaba nga bwotudde wano ewange kati oyo mupangisa asobola kunvuma atya n'asula wano kasologa nnyabo wano ennyumba yo ndikooyo akwano enzijagala okutuulako ebweru tempa kisiikirize kati ntwala omukisa okutegeeza nti oyo wanvumira akakageti asanga kasibe nze nagaa sigenda kupangisa nyumba erikola ndirodi wange nga twasula
tusula mu kikomera kimu naye nze oyo mala ebbanga nga simulabirwa nsonga siri mukwano gwe wabula mukwano gw'abaana bange abaletera soda obasanga banyumya oluboozi mbawulirayo mu nyumba yange nga nze nessanyu wange tulepuka kubanga waddala omusava simulinaako buzibu kubanga noonya kiyinza otugatta emboozi tunyumye nga sikikola ki sikirina kubanga tana kya complaini nga Nalongo nkolera kino ompangisa mba musuubira kubanga kyangamba kati ngaabe makindi amazzi gabatawaanya mba musuubira nange nembeera ku manager nga manager nyamba ogenda onteereza amazzi gawa gemakindi mba musuubira nga alina kyakompiringa ku nyumba yange so sinze mbutuna okubanga tunyumyanyumya kati ngonvumo otya nze kati Nalongo omupangisa bwemba mwenzi mu nyumba zo kingobya anti buli nyumba eba n'amateeka nze wano ewange tewabaawo baana ompangisa alina ng'asukka abaana babiri simuwa nyumba kikyo neewala nti saagala kubeera muno nga mpogganirwa nkuwa amateeka nze gewange wano saagala kubeera nga ono omwana omugamba kirala tiati baafulumye wabweru ono omupangisa ajja kulema okugunjula nga bw'okola ki nga bw'oyagala kuba sewuwo owunzike nga mufunye obutakkanya nga ate bano bonna baana baki baana bato kati ate wano wewaka wensula amateeka gawo gagamba nti abaana abalina okubaawo balina kuba bange era mpangisawo omuntu ng'ali singo mulire etteeka erifumbo ate ng'ennyumba eyo yaddabu naye mba njagalawo omuntu ate lwaki nti munda muno mu kageeti ffenna mwe tukola ki mwe mubeera abaana bange seetaagamu bantu bangi basukkamu atya kyolagwe ennyumba eyo teriimu mwami bw'okwalesa Nalongo mu yo olwaki olowoozesa mulala apangisa nti talina kubaamu na Nalongo we kyegambye tokitegedde nkitegedde kati abapangisa ziri ez'emakindi baddembe okukola be bagala ne wano ewasula abaana bange etteeka kkambwe kitegeeza wanatuuka okuwasa kuviire atayinza obutanviirirawo lwansi naye ate nze bwe ngattagattamu nga gwawasizza atuulawo ku masimu n'ayogera ebigambo bye saagala anti wulira gwe bw'ogattagattamu kitegeeza olina okutwala obudde okusooka okukola olugambo kupangisaawo kyekino wano wembeera ninawo kamera zirikodinga kyangu kyakulaba nti embeera eri bwetyo ono omuntu ebigambo byayogera sibyetaaga kuba abaana bange babeerawa wano senga wasomera ebitabo wakoleraho omuwaaka ogattagattamu nga tekikola ki naye ate Nalongo nga tekiggwa nga kuwandiikira akabaluwa newo wanyuma okupangisa olinawo kubyana ebyobuwala ogamba oyagala mupangisa ali ogamba oyagala mupangisa ali singo era nyinawo omupangisa wange ali singo ate si ekwatera okugenda mu sho olumu obeera bagenze mu musomo nga nange nga n'omupangisa ali eno asomesa tewali buziba nti fe abaana tubakuza mwe mwakula bukuzi naye fe wano abaana tubakola ki abaana mubakuza tubakuza fe twakula muwawa mwakula bukuzi naye Nalongo mwekanga mukuze gy'obadde obulidde era kituufu mwakulako mpaka gy'obadde obulidde mbeerawo wano ewange nga ndi bizi n'embaga ya kyabazinga nno nayo yazzeemu obwezigoolo ate yabadde ki ate omukyalo omukulu yawandiisa ayagala biliyoni 2 ezaki bwebalemese embaga okuwasa jolero ensonga ezo niwa zisinga okuzitegeera bamuliyire mu kyabazinga waabwe sente amusomesa nga muweerera ate mukazi we wampeta baba weddinga wa bwaba wampeta ensonga ezo zijja kutegeerekeka naye obufumbo buno Nalongo lwaki ennaku era saagala nabyogeraku abanga omukazi akakasa wampeta mu mateeka gajja kumuyamba wekibanga kituufu ne bwaba badde agamba kumuliyirira mbadde ngera kubuuza nti bwe yali azimuwa sente baateekamu akawaayiro nti towasanga tonzizangako ne bw'abanga wampeta nga kituufu nze nwanirira abakazi n'abaana Nalongo tugenda kufulayo olunaku nakizudde mu comment section n'abantu abantuukirira baagala nnyo ensonga z'amaka naye ensonga ze baagala ez'amaka tebaagala weekubire sayidi nze seekubira sayidi omuntu kwola entegeera ye owolereza nnyo abasajja ensonga kwola abatategedde kyentegeeza naddala abakyala abali ku kyeyo eyo n'abali wano oyo bw'oba oyogera bigambo by'owolereza nnyo basajja oyo aba tantegedde tesijja mukaka kuntegeera kuba bwe nali nzijja kuno saamukubira ssimu kuzino oli mukambwe kitegeeza entegeera ye kwolwo aba tantegedde ebyo abireke alinde byanaaba akoze ki
bena banjogedde nabitegeera ndi mukambwe mukkogo manyi omukazi yajja noonya omusajja bwe yagula abatemu banzite ate kirungi pulogulaamu yagiraba naye njegadde ategeere nti siri wa bulijjo tonna nagizanga naze namukadde Sweden siri wa bulijjo I'm bigger than you my dear friend Spirit Sand wine yakitone ekyaliyo oba yonna ennaku zino gwoginywa yeri ekibye ku roundabout kakati omuntu aba tantegedde don't force her to understand me. Okay. And are you okay? We are okay. Okay. Anaaba ntegedde tutambule nekyo kyakoze eki? Kyantegeredde. Manyi buli oyina engeri wayogeramu oluzungu omuntu bw'aba anyize n'ayogera oluzungu ajjayo ekigambo bulungi ky'aba ayagala okwogera okusinga mu Luganda mu Luganda oba okozesa bukambwe ne mu luzungu onnyonnyola bigambo bya bukambwe mu bukkakkamu. Kakati abaagala pulogulaamu y'amaka oluzungu oluyise ebbali kinaasinzira nga kikyoze twogereko abatantegeddeko olwo si lutalo. Kati tukole bwe tuti njagala mumpeeyo ebibuuzo 12 genda bibuuzaani ebyo byonna nga byekuusa ku nsonga z'amaka. Ku sayidi y'abakyala njagala ebibuuzo 6 ne ku sayidi y'abaami ennaku zino abakazi muli babbi wangi omukazi ne bamuwasa emyezi 2 emyezi 6 n'agamba mbu omusajja abaali tamalaako nga wamulabye bakola embaga wamulabye bakazima mukama ali kuzaayo mahalo olwaleero eggulo teyagazizaayo agambuye abasajja babonaabona nnyo ne mukamalira obudde yagambye te amaka ge tegamba omusajja size ntono ekyo ekigambo kyekyabakazi bonna abayaayo okwekwasa gwogenda kumoti amaanyi g'ekisajja gwomanya ayagala ki ate n'omusajja agamba gwe yajja ng'oli mbeerera wamanyi otya amaanyi g'ekisajja agatuukiridde omanyi kyoba yasooka badinka nga yenna ali awo alinga gino emiddumo n'omusajja seeka yalemye okutukakasa naye anyway ensonga eyo ndowooza yo tunaatandikira nze abakazi sijja beera ku sayidi yammwe nga mwekola obusolosolo nawe obaayo eno ng'oli mu kava mwekola obusolosolo ate mwagala mbuze muka omusajja nveeyo era mbawolereze sijja kubawolereze wa temunjagala n'omusajja naye lwaki mukazi bwagamba nti sayizi ntono ebyo biboozi lwaki yali amufumbirwa nga sayizi ntono nze nina eddagala lyensobola okukuwa erya sayizi enti nineegejja ndibawenyeza abe sayizi ennene n'atafumbirwa wa sayizi enti naye omukazi mukyafu oleka ebinivunda omusajja n'akomplaininga imagine mu wiiki egi omukazi n'okuwaata yali tawaata olya mu woteeri nenewunya senga ati yatuuza omukazi nti agenda bufumba bonaye asaana kibooko senga ate kati seri yabuulirira kyekyo olowooza buli bwe bakusomesa byonnaawe kyabijjukira ebimu wakwatangiraolekaawo kozi omufumbi emyaka emeka gy'ofumbye emirala atudde ku bino ebyensi ebyo bulijjo oleega ekitwe so omusajja naye munenyamu Nalongo gw'otwala otya omukazi maka nga tosoose ku microphone testing check 1 2 anti eddiini y'obusiraamu okuwa abatuuze Nalongo ekyo kiveewo tetuddamu twala bantu nga tetukebedde nedda nanti nanze nandikkanyiza n'omukazi singa mu wiiki eyo omusajja mwe yakomplainingira obukyafu bw'omukazi n'omukazi mwe yantugambidde nti oyo nogwe mulaba ngalo bunani naye omuntu omaze okuba nga oli mukyafu olira mu bintu nebituuka n'okuvundira mu nnyumba imagine mbu bakazi mugumira bingi lwabo temubampanga tobabuulirire siibula tuve wano ekigambo ogenda kuyomba omuntu bw'abanga agenda kufumbirwa bw'obanga gwe byogenda omubuulya tobimanyi noonya asobola okugamba omwana ebigambo ebiki ebituufu muleme kwewaŋŋamya mbu olw'okuba gwe muganda wa kitaawe omwana alyoka agende ng'agenze kuswaza buswaza baki bakadde bali ey'amantaala bumantaazi mulekerawo okumalira abalenzi obudde babonaabona nnyo omulenzi watuukira okuwasa aba akoze nnyo aba atobye ayapangisa ennyumba yagula ekikopo yagula obuliri kati oddira obudde bw'omwana oyo yenna bw'ataddemu kakati gwe nnyebo olw'okuba wekubye ka make-up ne bakusiima ogende omuti erinnya mu mwezi gutya gumu buli mukazi yenna omufere alina akakagambo mbu omusajja oyo aba tamalaako ne bwe omuzaddemu abaana 5 bwe munyi kagamba kiba tekimalaako buli muntu yenna omulimba enjawulo y'okumalako n'okuzaala eriwa waliwo omuntu nga yawuukuuka ng'omusanga atambudde amawanga nga n'omukazi yeetaaga nga yeetaaga sajja okusajja wabula nze ndeka kuba katukuyanyize n'okunyiiga mubeere bulungi akaabe kale tubasiibudde nga sinabasiibula nange sijja kuwasa mbaga
nga simaze ndaba omwana wange kyabadde ate gona tasinga kumi wazaala dda mu mukazi gamba oyagala musuulawo naawe bwenziba okuluma sya